kati ng'abaga mukola ki wano kyekigenda maaso wano ambadde nzimye aki yange kyekigenda maaso haja abadde bagenda kumpa mukazi ate guli omulambo guli musengukola muntu banne si mulambo yazirise gwe yasama kyoga asaawula muntu afudde na mulambo afande si mulambo yazirise buzirisi afande kankunyonyola ebyabadde byonna BUMARA studios okubeera nga bannaffe bakutuusako entandikwa aba BUMARA studios oba BUMARA films tukyagitandikira nga z'abaana baffe bawanonga bulijjo ebusulwa na file film ebusulwa na file film mwana na Lubega Fiona yakulembedde abazanyi na Lubega tukyatandika ate nga Ngabire Olivia nesanga nekendo musuba tukyatandika butandisi na mujureste entandiko ekifaananyi mulambalamba nagamba z'abaana baffe bawano Asani nseka nabo omwana mulenzi Asani nseka nabo sagala musubwe omumbejja Nkizi Benita sagala bamukunyumirize ate nga na Juma Josephine tosanye kukiriza kunyumiriza bunyumiriza firimu eno bagiyise ndeka nsome ani agamba muleka okusoma busulwa na fairi producer yataddemu amajja ekyatandika katwatandikira ne bannaffe bali bazze kwewola era nga bakyagenda maaso n'okuba empawa ono yawola ye mukyala Namuju bambuza mukyala Namuju wangi nnyabo kagali byonna ebyapa bimulese mbyetegereza nga byebyo mukkiriziganyiza ne banno muleke waneene ebyapa nsobole okubeera nga mbawa ssente buli kimu twakikanyizaako tewali yadde mutawaana gonna yenna nnono kakati ebyapa byonna bikakasiddwa bulungi nnyo era ssenengera zibawa zonna nga bwemuzeetaaga bannange neteyanziza nnyo madamu bannange oyebale nnyo yebalire ddala omanye ebintu byokukola binyuma nga ssente sizakuzaayo naye wano mukuzizaayo wewulirira kye bayita vaya olwekyo mba njagala mutwale ssente muzize mu budde bwabo obutuufu kati agamba taagalamu jejjerebu yonna jejjerebu yenna mu kutwala ssente agala bazitwale bakole kye bazizze olwa ssente mba njagala nemuzza ssente nembaddiza ebyapa byammwe mba njagala mugire muze ssente mbayo ebyapa yammwe saagala kubeera nga mumpadde ebyapa ate mbeere nabyo tulabamu madamu tekiina buzibu munnange naffe era tube tugamba nti munnaye oba kiki oba buzibu ki ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso ekutuusiddwako kiko musuzi mix nejjolo quality properties kiko muchuzi mix tugenda zibatera ku akawunti eno gye mwatuwa kati yabategeeza nabagamba bagenda zibatera ku akawunti gye baawaayo annange toyanza nnyo teyanzeege nannono yasanyuka nnyo yajja ne mukulu we ye Namuju muto waabwe asembayo bamuyita Sophie bajja kwewola ssente ebyapa basazewo biwaayo kyokka ebyapa byali bya mwannyinaabwe yali yabirekera mukulu waabwe wano we bati babeera nanno nabeera ne Sophie ono ye Namuju ye mukulu waabwe batambuza bulamu ekyali ntandikwa nakugamba tuba ne Saalongo tonda nagamba nasotonyesa enkuba mu kifo nga basi yakutonya akwata ababi byonna gye baddukidde afazaala basindikira enjuki nagamba akomyewo omukazi wo nga baamutwala omwami we amuzza nga akuzalamu abaana tabalabira nabalabirira mwekwata omusajja ono Saalongo tonda ali ku 0755 099528 embeera eri etya waluganda otereddemu kweni kati ndi kalekaleko munnaye ng'omubi omweru ani munnaye kegamba esimu yange oba yagudde oba kigwo kweni mukuliko eyo ayagala kumutuga ate sokolinde kate nga ayagala kumutuga banne oba abantu banne baabaki temunagana kugiraba sokolindeko meseji yino temunagana kugiraba sente bazitaddeyo sokolengere we mama kyekyo we mama twagaggawadde dda sente bazitaddeyo mama beewola manerenda yabawola sente bazitaddeyo kati essanyu lyolaba binyuma nnyo nga badde bazikuweereza buweereza nga togenda kuzizayo kuba bamu bakaluubirizibwawo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso nagaana n'okwemala byonna essimu ye beeyita wansi omukazi ono buli kizibu kyonna kimutunuulize
nagamba akwata mpola ebintu bye naye amala n'akutuusa w'oyagala. Nagamba mulalamu kali ku 0794767 0794767. Kwegamba tugenda kuddawo tujoge ku biiki oba nga musanyuse nnyo. Tulina okuzimba moolo bagambe mamba bw'alaba omugenzi beebo. Ani ate atulaba maama nakiwogo wali. Naffe ensi tulabeko emanye naffe tulina ku ssente. Teri kibi nga ssente zakwewola nga tozeekoleredde. N'oziteekamu eswaga ssente zebeewoze tebaziteekamu swaga. Kati oyo mwana yali ewa mwannyinaabwe bamuyita Nakintu. Abadde abeera bulijjo ne senga we Nannono ne Sophie banne akaana kano banneegambye kakuze. Oli yalina okubeera nga alabirira era ebyapa ebyasingibwayo senga oli yali abitereka senga omukulu namujju. Bannange ayinza okwenkana senga amwe Nateete kwe Nateete yali nnyanga n'emiti muno naye okuba nga afaanana eyali sengaawe. Tukyatandikira nga tugenda maaso nagasalo nkatambuza nde kwakolera ku bwerere waali mulekeko abaana bizibu ono omusajja abisobola byonna. Nakugamba akolerako ku bwerere ekikuba nsiko kyokka ky'omufunira. Ebisigadde bimulekere ogenda kudda kumwebaza okusinziira ku kizibu ky'oba omuwadde oba ky'oba omugambye. Ng'essimu eri 070 oba 07090292397. Bane mwana guwa baaki wakitowulira buli kaseera mbeere nga nsika busisi muguwa naawe mwana wange. Mutuufu nakuwadde ssente kati n'osalawo gy'ombuuza envaaki nga ssente nazikuwadde. Emmere teriyo mu sitoowa bane mwana gwe bannaye oli nkoza. Kyogera tonayingira kiyunge n'amaaso nakebera kumanya nva ze tugenda kulya. Enva tewazirabye kyogamba zazirabye. Wafumbye emmere gwe oyinza okuba tonnafumba mmere nagifumbye naye enva zazirabye nademanyi tugenda kulya kijanjaalo. N'otunula olugenda amaaso n'okwekoza nga bbumbuzi olimu amagezi. Kada mugenda maaso nze nakunsiriwalirako lusinika amannyo. Omwana omukulu atandika okwewunza obwenkaniddeawo namulekedde ssente buli kimu akimanyi bwe tugenda maaso n'okikola ewaka wano lwaki atandika okummanyiira. Tekyatandika nagamba Saalongo musigula nkonge waali ono nagamba mweyambise ng'ebintu biganye buli kyogezezaako kizibu kiganye genze wogenda biganye nagamba ne agenda osiga okulula byonna ebyokuwola simanyi malogo tabirabako ku 0784748 oba 0789484 kali kakasani omwana oyo tannayingira mu kiyungu n'emmere tannagifumba. Musitekawo basonganyiza kuba atambudde nga yetaagoba kola katungulu bakanza. Omugenyi najjana tewali kati. Okitegeera. Kati ayinza okubeera ng'oba yadde atambudde kugula butungulu simanyi nnyaanya. N'omugenyi najja n'atera emmere nga akimanyi okitegedde omwana abaana bano bannange. Nga bw'omanyi munnange tukyatandikaza abaana baffe bawano. Kale n'oluvannyuma ennyo tudde eri mutago bayita Bosco. Banka nsindikidde message. Wow. Ndowooza message mwagifunye bagibasindikidde. Kati engeri gye baafuna akasente kali ak'okwewola ne bateekayo ebyapa baali baagala nabo babogereko nga balaba omugenzi wano nti bazimbye ekizimbe ku kyalo egundi bino ebyapa ebyakola ki ebyasingibwayo ne bafuna akasente byali bya mwannyinaabwe azaala Nakintu. Kakati bazze ono Bosco agamba yatunda wano nga wolayo bano abakyala be bagenda okuva na leero okubeera bakama abo be bagenda okubeera nga bagula ekifo kino bagenda tandika kolera wano amubuulira akimanye tugenda kubeera nga ffe bakama abe nabagamba jjajja ow'ekyamba ky'obugagga waali toddamu kaabambu simanyi sente zaabula simanyi abantu bakola sente kiro n'emisana bazifuna nga bayitewa jjajja ow'ekyama yakiina nagamba mu nnaku 3 zakuwa osasula omaze kutereera mu kizibu kyo wuliriza essimu ze zikwate omukubire kwali kati esimu eri 0700752 ne 075500928 kubako Osaga bono konna tugenda gaggadde tuseeko the 3 sisters. Ulira bubagenda kuzimbana ekizimbe gaggadde bateeko the 3 sisters abaana b'omugenzi abooluganda abasatu fe abaana b'omugenzi abaana b'omugenzi Sambwa naffe batulabewo asaagala mukazi gwe kunteeka bintu ebyo nabikoowa
Nenda bane Haji soko lindeko. Mukazi gwe kiki kyonjagaza Haji bannange nedda kiki. Ajikunta nyingi zoyina akateka muko. Haji mazima ddala akateka muko kengenze maaso n'okutula mukazi gwe nagano tunda ebintu byange. Wandizijewa nodda ku nte zange n'otunda okayita kateka mu goloze nte kuzika. Walo yatunda ebimu ku byabbaawa mukazi ava mu kintu n'akitunda nga tokimuwadde aba naye muzibu. Nabagambye bannange tukyawandiisa abaana abagala okuzannya ebina Uganda era auditions zikyagenda maaso. Tezikomye leero gezaako ddemu otukubira essimu osobole okujja era ku Sunday tujja kubeerawo ku Peace Corner. Emitwalo gigenda kubeera ebiri. Jangu wewandiisa otumbule ekitone mu kuwandiika mu kuzannya mu kuzifulumya mu bingi. Otuukira mu kamera ku Sunday tujja kubeerawo yita ku 0743 1031 1031 Kiki kyotegeeza? Ntunze ebintu. Yamugamba otunze ebintu ko yendi sinatunda ku bintu kyotegeeza ko ino gamba ntunze ebintu totunze nte yange. Ndeka ngende nedda bane Haji tobola nagala funa aki yokusatu aki ebbiri. Nta mukazi gwe ndeka ngende saagala kunkyankalanya. Omanyi munne ebino ebintu by'Abayisiraamu bizibu. Ofuna aki zofuna ng'onoonya mirembe. Oluusi ne gibula. Haji munanga atogeze bane tofuna aki ndala era amazaali sigala ne munne n'oli omulala gwe mmanyi. Haji wandisigadde. Haji soko kombo tukanye munenda ade sigenderedde Haji munange Haji bambi. Kati yagenza agenda funa aki yokusatu. Ondesewo ogenze. Haji woto ondesewo ogenze kale. Ogenze wa mukazi oyo obadde okimanyi nti ne bajja tebaba nebbuba. Ebbuba liri nakyo n'ogamba ndi oba ddiini oba kiseba abakazi bano wadde owasiza bana. Baba beinako ebbuba era agenda akokolima akukuluma. Tukyagenda maaso n'entandikwa. Nakugamba tuba ne Ssaalongo muzuula azuula ebyabula azuula omuntu nga wabula azuula omukazi bamutwala azuula aki bizinesi yagwa azuula lwaki omulimu gwakugwako n'akulaga ekyokukola n'okikola n'oddamu n'otereera. Ssaalongo muzuula ali ku 0758 32 78 14 0758 32 78 ne 0760 53 24 Kakati yageza kuyita nannono. Baba kolera endagaano kuba abaguze ekifo kiri. Baba wa sente kati amuyita nannono asooka gy'alabe. Ono yali nannono oli ye Sophie ono ye Sophie. Musooke mujje bannange bino sibitegera soko gy'olabe. Musooke musome endagaano zonna ze sizitegedde mazima ddala. Soko osome wano. Soma wano ku ndagaano ku kifo ky'adagenze maaso n'okuwandiika. Kaakati ate mufe okuwandiika mutundu yakoze bya mutundwe baali baguze mutundwe. Okulira naawo Pastor Tom ng'amanyi bagenda okuzimba ekizimbe gaggadde. Kati ate oli mu kifo ky'okuwandiika mutundu yawandiika bya mutundu abafere bali mu nsi. Baneewandiika endagaano oyitanga mu ndagaano n'ogiddangamu envuunula ebya n'omanya kye baba bawandiise. Ayinza okubeera ng'alina we yasobeza loddeyo tumulaga akyusika mukubira essimu sooke tulabe. Ayina okyusa ekigambo ekyo ate ffe twaguze bya mutundwe twaguze mutundwe kati ate awandiika ate bya mutundwe. Soko omukubira essimu akatereezi yakozeemu ensobi. Tukyatandika nagambye tukyagenda maaso n'audition zaffe zeetaaga abaana 300 ku 5 abasobola okubeera nga mulina talanta. Nagambye tukubire ku ssimu 0743 1031 tulina auditions jangu n'emitwalo 2 wewandiise osobola okwetaba mu kuzannya ebina Uganda otumbule talanta yo. Ate tusobola genda maaso nakutuula wano ng'abasiru kubanga bannange kino nze sikirabangako namala nkiraba nga bageza okwagala okubeera nga bamukubira gwe bagenze maaso n'okubeera nga bagulako ettaka lye bagenda kubeererako abakabi. Nabagamba essimu z'omusajja Ssaalongo Nsoyisoyi okuva mu nsozi ez'Ebwenzululu waali amalawo amalogo obutagaleka atereeza emirimu ne giterera mu bizinensi aganga amaka. Nagamba omwami wa mutawana ngenda kuba ku essimu ziyita wansi awo
abakyala bewagenze maaso n'oguza ettaka liryo lyerabidde Kolera endagaano y'ettaka. wakoledde endagaano y'ettaka noga simanyi twaguze mutundu nowandika bya mutundu Ssebo nkubidde chairman LC1. okubidde ani kwaye nkubidde ssebo chairman LC1 yatukolera endagaano kennyini Basatu abavaawo. fe abakyala abasatu abaakavaawo tetunaba na kuweza ssaawa ziwera 3 Era kuliko ensobi. kuliko ensobi ku ndagaano gye mwatukolera Batadde oba gye mwatukoledde bamufoka okuwandiika mutundu bataddeko bya mutundu kaakati abafere bali mu nsi yamugamba gwakubidde ali kabula soka alunda nte abasatu abooluganda abavaawo. abakyala abasatu abooluganda abavaawo tobamanyi banne chairman kati weebuzaabuza Kuliko ensobi. endagaano gye watukoledde kuliko ensobi nnyaba okubya erongo namba nze olabika okubidde muntu mukyamu aleka oba nsobezaamu ennamba Salongo Nsoyise nagambye ali ku 0759 35 31 34 mwami ono mwekwate nagamba mwe abalina endwadde bakutega ttalo bakutega busuko bakuloga batya Salongo Nsoyise yasobola okukimaliriza mu bwangu ku 0759 35 31 34 ne 0788 53345 zisimu za Salongo Nsoyise. Bannange watyanga batufeze bannange tuba tuwedde ebyapa bya mwannyinaze ebyapa by'omwana baali baagala gaggawalirako nga boneewola ku byapa ebitali bibyo olwokuba babikulekera oli mukuza kale noyagala obyewolereko mukolereko sente muzimbe ebizimbe sente muzizeeyo mpola kale ettaka lye baaguze baleka babafeze ono yagala tekisoboka kye nagamba nekugamba endagaano zino tuzeetegereze wali nga tukyali wali ne muwakanako ndi ate onenyanze ffenna twabadde mu nsobi tetwetegereza ndagaano ekyali ntandikwa bagiyisendeka asome siri balatandikolo nga nze nkwereza okuva mbadaffe ababumara films kale bane omuntu agenda kuddawo essaawa zino endagaano eno mutuufu twandigenze maaso n'okunoonya omulama gwonna ne tunoonya engeri gye tugenda maaso n'okolekitingamu tugendeyo batukolekitinge babatereeze mu kifo bakombawo yajja ayita Sharon kale waliwo yavayo gye baleko nnyabo kale nnyabo namwe mugyebale kale nnyabo Sharon gwe twetaaga kwani Sharon nga siinaawo omuntu wano gwe bayita Sharon kwani ffe bannanyini wano eno kireka Sharon mukozi wo wamma ayika mukozi wo sinaano mukozi muwala kali yabagamba nti alinawo mukozi muwala kitaliiwo omulenzi gwenkola naye wano taliwo omwana yajja nga tugenda maaso n'okubeera nga atusasula yaliwo yagamba nanyini wa wano simumanyi Sharon ko yeni nsimumanyi munange taliiwo takolangako wano sibeerako na mukozi gwe bayita Sharon mulenzi ate amaze wiiki taliiwo ate gwenkola naye mulenzi yagenze mu liivu taliiwo bannange Sharon gwe twogerako wano madamu olaba twabadde wano essaawa tezinawera naziwera 3 oba 2 tubadde wano ng'omwami landiroodi wa wano nga yenanyini wa wano wonna wonna nga alina Sharon bananyini wano Sharon bamuyisa avudde mu kawunta ye ate ogamba otya mutomumanyi omusajja nti ye omusajja abadde wano kuba kati ffe balandiroodi ba wano yatukuzizza musajja mukulu alina olubuto muddugavu mugambye landiroodi wa wano omukyala alina UK kati ate landiroodi abaguzizza ano mugamba musajja ate nga nanyini wawo omukyala alina mu UK andi kakati Sharon yagambye mukyala wa landiroodi ne batuguza wano landiroodi waawo mukyala alina UK mwogerako simumanyi simulabanga omukyala yabeegaana ndi muyaye oli muyaye ko ndi muyaye kireka muli bayaye muli babbi mwagala kuba kifo kyange kino ekifo nkipangisa mwe babbi tetuli babbi maama ngenda bakubira enduulu fe abaguze wano madamu bategeera ndi babafeze kaweddemu nanyini wano omukyala alina mu UK mwe sibamanyi muleka mwagala kuba kifo kyaffe muli babbi ngenda bakubira enduulu bannange ababbi babano bannange mugende baddukirawo ate abantu okuwulira omubbi baaba kye bayinza obbakolako bayinza obbakuma ebipiira ne mubawulira baddukirawo tukyagenda masiriva nga ze nkwereza kati okudda eri Haji senga abadde ngambye Haji Kusaini omukyere senga adange yanne bampeyakereza omukyere bizze n'ebinyoobwa kale kanzije ye mwana wa Nakintu kumbe Haji Kusaini ono yali yegomba mwana muwala Haji Kusaini era atunulidde omwana ow'omuwala Haji alina aki 2
bya sente meka ebintu omwana byakusabye bya sente meka esente zisigaze muwala ngenda kusasulira nze toddamu kumanyira gusajja gwe onsasulira ngani gambe ngenda bisasula aje yagala ategerwa omusajja mukulu akuze emyaka egitandise okutulula neera omwana gwayagala okubeera nga asongamu olunwe negwe kisajja gwe bannange sagambo neesonyiwa ama muwala omusajja oyo olina bwomuyita talina bwampita naye mwana musasulidde ebintu gwekisajja gwe nagamba va mbulamu bange toddamu kunsiriwalira kulwaki onkwana nze saagala abasajja kunkwana nze nagamba yesonyiwa obulamu bwange neesonyire ddala kisajja gwe nze nombuzizaako emirembe buli wenzira mbusimanyi ongulira ebintu simanyi osasulire mubisasuliranga ani gwe kihaji esente wamazi sasudde gwe muwe ebintu abitwale nyabo kankubula esigenda twala kinu kyono omusajja adde neki nagambo neesonyiwe saagala sendeyo yadde olwataano lwonna lwonna mulimu abawala nga si bangu kalina ekirala nkubulya gwe gukusimanyi guhaji kuseiniza naleero sisobola kwagala ebyo ebisa ebiringa ebyengege wama muwe ebintu omwana abitwale saagala kumanyira sigala nabitwala kanzirewo nkuwabire wa senga sajjakulwa kitunvaako mwana mulanga kale nolaba abawala nga wano ofunye omukisa aji mulamba kuhanya otandise kwematira aja amusanze ku dduuka bano babafeze bakakoma ewaka babagobyenga babbi ku sente zaabwe zebeewola ku manerenda tugenda maaso bagiyisendeka nsome nagamba nalongokamala byonna mwekwate mu nsonga zonna nagamba esimu eri 074557 nagamba mulalamuuko takwata n'osigaza kizibu nakugamba ajja kugangira amaka gange omulimu gwagunoonya ojja kugufuna anoonya omwaga olayitako ewuwe nga obadde omuteekamu sente nga tava gyali ensonga agenda zikwanguyiza ku 074557 bali wano bibasobedde banene twewola sente n'ebyapa bibyo babitutte banne omuntu agenda kudda tugenda kola tyoba mukimanyi nabagamba nga temuwulira temwagala kumpuliriza nze mukulu wammwe olengera mwannyinaffe yafa nandekera ebyapa by'omwana we kaluyo omwankemekereza tubyewolereko byo babitutte nesente zitoze batubanja ebyapa bikyaliyo naye wabula naye baba totutama naye twala eri kubanga ffe twagenda mbulya ntwagenda ffeffeka oba gwe tewaliiko nga tuwayo ebyapa ebyo nesente twazijjayo ffenna kawutandisi ate otwegaana kyokka nga tetwagenda ffenna ye mwana mwana nono twagenda maaso n'okubeera nga tusasula sente ezo ne batuwandikira ebipapula ebyo n'obisoma kati oteekayo ffe ogamba ffe tulina ensobi baaba gwaki wagenda maaso n'otulabula nti mulimu ekyasobi ne tumanyirawo wennyini nga tebanatufera nakugamba Saalongo mugobango mwenna kyaggwe yeeka asobola okukolako gwasiba betingi n'okuba omulindi omutene gumuluma oyagala kumanya omwami waali n'embaliga gwe bakwatira ebintu biri ku poliisi kintu kye bakwata motoka oba pikipiki amalawo amalogo n'ebibamba nakugamba akyusa oluzaala badde azaala abawala n'ozaala ne ku balenzi akuzayo ku mulimu nnaku 2 ng'adde bakugoba naawe agunoonya ogufuna awanga obugaga kutali bukwakulizo esimu ze ali ku 0703 217672 0703 217672 oba 0706 449272 gwatalina kyoyinza tukugamba nti olwalese kintu kituyamba wano ffenna gwatunenya mu kino kaadi batandika nabo munenya bagamba gwatenda maaso n'ogamba ndi oba kiki tolina kyogamba ndi kikino tolina kyoleeta gwe mukulu ate gwatunenya mu mbeera zonna banne ogusajja guntamye kati mwana mwana agenda nabula ogusajja ogwo gunveeko banne kankubulire nabula ogusajja ogwo gukojjaako gunveeko gulekerawo kunkwana nze sigwagala Asani gamba gukojjaako gunneesonyiwe Asani ndiyo omuwala abadde ki ndiyo kiki ekituuse ku nakintu ye muvubuka ono Asani kojja ataakwana omwana atali wa myaka gye kojja ku myaka gitandise okutulula agenda myaka gijo gyakuzibya budde ali mu gyakawungeezi abwana mwagaza ki efirimu egenda maaso nagazoza abaana baffe bawano kale singa namuwa ebyapa bye kale singa namuwa omwana ebyapa bye n'abyekuumira kati lengera bigendedde bwereere baali baagala ebyenfuna kyekyo kye bagamba nti okwagala by'otakoleredde waki buli kaseera kyo kigamba nze mbuki njagala ng'ate nze sikyagala kikyate nakintu olaba senga olaba era ekisajja kyali kinkwana ekyawali kihaji Kuseini
buli wekindaba nekingamba mbu kinjagala kyokka nze sikyagala kinemesisa n'ogula ebintu ku dduuka kingamba akagambo gange mbu kinjagala ate nze sikyagala wulira ekyejo kyokka nze sikyagala nga nako sikyetagirako ddala kigunula agaaso g'engege senga wakimanyi wamma senga jukira alina obusungu bwe wamma senga awulira ogusajja ogwo buli wengenda n'otuma ku dduuka gunnemerako n'omuceere siguleese kyanagwe senga yatabukakwata nekintu yagala kumukuba kumutabusi one ate okuba mwana kumutabusi twale eri naawe nze babula ekino ekyana kyantamira ddala kigende n'eri namulira n'omugeri buzibu ki obwatuka kweyembwa lwaki ejjinja samira kankubule n'ebizibu ebimala sagala gatako bizibu birala oyo omwana sokolireko okukwana abakulidde okukwana oba ofudde ati buzibu lwaki agenda maaso n'okubereka ennyini omwana atirika tomulaba gwe tebakwanangako abasajja balokwana n'abakazi balokwanibwa kankubule mutule wansagala bintabula jjukira balina obusungu bwabwe senga katonda atta omwana musimanyi bankwana okukwana kumunuubula gwe tebakwanangako gwe okyotuka ku myaka gyebankwana amabaaba gwe tebakwanangako abasajja bali okwana okwana omuntu kikulumirawo okwana omuntu kikugjako ki naye kaakati omukwana bamuleepinze nga abalabe baleepinga buzibu ki abasajja bali okwana abakazi n'abakazi baliwo okwanibwa abasajja tebayinza kumunuubula lekerawo ogenda maaso n'otwetako obusiru bwe kyokka omala naawe gasamirira baaba tomanyi bikwata ku mwana wamutusulira okuva nga akyali butowoza byapa tomuwalira school fees tomugulirangawo kitabo lwaki ogenda maaso n'otwetako olugezigezi baaba tukyagenda maaso nagaato balinaalongo kalira baana nagamba kalira baana ono wanjawulo ddala erimu abaasigukulwa mu maka ngaoyagala okuddeyo nagamba mwekwata atereeza omwami atayisa sikaati bano abakyala bannoba abo abatereeza ne baterera banoonya mwagalwa mugagga essimu eri 070 541512 eri wansi awo 0545512 ofuna Naalongo kalira baana kati buli omwana enyamunde bamugaata tewabaddeko nga babibba tewabaddeko olyoke ogende maaso n'okubeera nga ffe otwogerera Adana asiri wala atutirisiza omwana bigenda kuggwera waba abafizi ebyaddala abafere gye bali mu duniya nabawa sente zange mutima mulungi kakati naye paka kati muganya okusasula sente manerenda wuna ababanji bitabo temudizangako installment yadde n'emu manerenda buzibu kinyabo ayagala zize okuntindiza engendo nzije paka gye musula kakati mutandise n'okuntindiza engendo nzije paka gye musula mbabanje ekyamazima mukadde ebyensi bino bizibu omanyi challenges zetusinkana mu bulamu buno ng'omuntu akwadde sente oluusi bakasoma babuze muzikoze mu bizinensi kumba atandise okyulupanya nanyini sente azaagala jukira bazifera sente tugenda kuzirya tobe twagala tuwemu akadde katono saagala kuŋŋamba kirala nabagamba essimu z'omusawo atasaba sente gwe tulina butunuzi wansi ojja kuba olaba omugambo obweru nga tolina yadde 10 kyonna kyonna nagamba omusajja ono mwekwate buli kizibu kyonna kyonna bakubbako bibyo bakusindikira ddogo basiranya kifo w'okolera bizinensi yeyagwa gwenyini gwagwa akwata ebibba akwata ababbi nagamba essimu eri 074 6578 oba 050 655 omusawo atasaba sente waali 075 6578 enze gye bujja bwekyendaba bwetamba sente zange eri ekyapa ttaka ngenda litunda ne wano njagalawo nawo wano njagala kaakati n'amaka wane wano wetuli bannange nafumbirwawo bufumbirwa si wange wa mwami wange kati awo yagala twalawo yagamba singa tebaleeta sente ebyapa agenda bitwanigana amaka agatwalabane tugenda zireeta nze mbadde jasiti nkunyonyola mu jasiti embeera gye tuyitamu bannaye gumiikirizaako kola bwe mutyo nze ne mu mbuga z'amateeka nja kubatu kaakati agamba emba mugenda kumpisa bwe mutyo ne mu mbuga z'amateeka nja kubatwala nja kubasiba ezange tebazira nja batwala mu mbuga z'amateeka essente ezange nzaagala ate nedda nannaye naawe okambuwadde nnyo toŋŋamba kambuwala
ebyo yasamba sagala biwulira nagamba tubadde buli batekiniko bakabaka musomesa emirimu gy'omutwe egy'emikono gyonna twalayo omwana omuntu omukulu osologera n'obanguka oba asoma oba tewasoma ne weetandikirawo omulimu gwe wennyini essimu eri 0752 42 kinana kyenda eyabuloba 0752 42 kinana kyenda eyabuloba tekiniko bali kilometers 13 okuva ku Mityana road. Tukyagenda maaso ku Sande tudda mu jjolo wadde abaliro tugenze naye ku Sande tudda mu jjolo muganda wange puloti ezakadde zikyaliyo nange wambulako nnyo nanono bannange nange nsanyusa okulaba wambulako nnyo nanono nina weebuzaabuza nga weebuzaabuza buli wenkusinkagana nanono kumbe nanono agudde ku Haji Kuseini nange mbadde ndodde okulaba Haji Kuseini koyeno bulamu bulungi obulamu bulungi mu ne Haji naye nga bw'omanyi nange ndi bwentyo byonna byakutetenkanya duniya bwetyo buli omu wasanga wanya banne weyagalidde banne mu kibuga muno bannange Haji esente bwamuzijjaho bannange kati pulani kyeriwo nannono ate wali pulani era nga bw'omanyi munnaye kuzunga buzunzi nga mukagwa mindi yamugamba okimanyi mwannemesa omwana sooka olindeko kyogamba ali siriyasi bw'oto mwannemesa nakintu nze nali manyi osaaga Haji naye manyi tali siriyasi koyonna kinfiirawo kugamba ndi mwetegefu okuwaayo kyonna kye nina oyo omuwala mwagala Haji agamba yagala mwana muwala nakintu bano baali balooza byakusaaga Haji ali wiringi okuwaayo buli kyonna kyonna kyalina jjukira balina ebizibu kati yamugamba gwe Haji akafeekye gwe sirika oyo omwana ngenda mukufunira gwe ky'omumanya oyo omwana ffe tuli bassenga abe buli kimu kyaffe Haji bw'oba ogambye omwagala buli kimu kigenda tambula bulungi gwe manya buli kimu kyaffe tumwagala mu bingi era bw'oba omanyi nno omwala omwagala nze ngenda mukusendera sendera osobola okubeera nga Haji omufuna gwebale nnyo kyonna ekyetaagisa kyonna gwe ngamba nze sina buzibu omwana mwagala ebyaddala kiri kummwe okutereeza omwana oyo ekituufu ekuba kutereeza mwana oyo nze wendi nja kumutereeza nagambye Saalongo Katambuza Ndeku akukolerako ku bwereere ofuna kikuba nsiko kya 15 ennyumba yakoma ku musingi bizinensi yagootaana buli kyokola kisiraana gwe tolina kyokola kigenda maaso bano bakulakulana gwoleyo nagamba yitake wa Saalongo Katambuza Ndeku ku 0750014025 waali 0750014025 oba 07409293 nagamba otuuke Endeku ze zikwaniriza Katambuza Ndeku wa tabbu kati yamugamba oddawako yeni gyenzire wa sisita kwene wa sisita nti ye naye gwe tofaayo nze omwana kasitonga nti omwagala tujja kwogera gwe genda ebisigadde tujja kwekubira amasimu deni tujja kuddamu twogere nja kuba nkubuulira ekinaddako kyo kyatandika butandisi nagambye essimu za Saalongo Nsoyisoyi ziyita wansi awo nagamba ono omusajja ava mu nsozi ez'Erwenzulu mutunuze ebizibu byonna byonna ebyamalo gaago ebyokusiraani byonna ajja bikolerako bwanze Balongo simanyi kiddako mukubira essimu eri 0759 35 oba 078855 Saalongo Nsoyisoyi kandi yamusabayo katiipu naye nkubye jakapooti n'amuwaayo ekizika era teyaviira yaawo kati engeri gyefuna amawulire okuva eri Haji Kuseini yajja ayinamu kusuubi kubanga sente baazi bafera manerenda ababanja ate Haji Kuseini be bisajja birina sente ku kyalo ate kyegomba muwala waabwe bannange bannange abantu bano banneebaliwa baaba munnange agezaako yita baaba we kumba ayagala mubuulira ku kyalabye ku Haji balina ebizibu bya ssente manerenda ababanja ebyapa tebiriiwo naye wano omukazi ayagala kutwalawo yabawola ssente kyokka gano amaka bafumbirwamu mafumbiro ga musajja tamanyi nti beewola banenga senso kulaba senga omuza nsengesa ki kale eg'obutabo natuuse wano emirundi nga mpita tovaayo kati omala gayireeta okanula obuuso bulinga obw'emmese eri kamaso senga nva eri ku discussion n'abaana ku ssomero senga walirudda namulese wano nga wali netugenda kati bwe yavuddewo naawe nosalawo ogende mwezi bwammwe bajjudde abaana ab'obuwala watandise byabasajja olabika olibadde n'abasajja olabika olimba nkugambye tonsengesa bwoto bwosenga bwavaawo n'akuleka naye bwogenda n'ova wano wanjinyabo sooka olindeko walese okoze ebyano okotandika okumanya okotambule nkubuuza okanula buuso walese okoze ebyawano oba ofunta bumwa
singa nakozeeko ekisante n'empa enkoko amazzi n'emmere n'enjiwaata toba tikamatama nga nkugamba wasimudde ennyumba yezeza ebintu kizenga mbadde nkomawo kubyoza naba newafaanawo nawe waddugala omanyi basenga abamu balina olugezigezi toyonjoza nyumba toyozeza bintu ozunga buzunzi olinga mukagwa mindi ate olabika otandisa abalenzi abaana abo bona basenga banenze tompayiriza toddamu kundaba mukama kati okuva olwayiro ngenagamba sisa wange esente zonna zetuba tukaŋŋanyiriza ebbanga zikuwerere tagenda kuddamu kwera nekusomera oveeyo senga tomugamba munekunzija mu ssomero njagala okusoma kazi katukagala okusoma senga mama munaye nkwegayiridde bambi tonkwatako tonkwatirira senga munaye tomugamba munaye kunzija mu ssomero tonkwatirira ngenda mugatadda mukuwerera otandisa embeera z'abasajja senga sina basajja bennina novuuka tolina kyokoze ate okomawo yasamirira aba ekyo ekigenda mu maaso wano kumbe senga gye weyatuukira owokubiri ono omwana yatandisa ebyabasajja talina mulimu gwayagala kukola kumbe bino byonna byonna abyogera lwansonga nti ayagala omwana bamugye mu ssomero asobole okubeera nga aweebwayo ewa haaji bafune kye baagala mamadde ndi mu discussion n'emikwano gyange bwazze nga tewali aliwo n'agamunva masajja kali yamugamba muganda alina ekiteeso okuva n'olwayiro n'omwana toddamu muweerera tukwale sente zonna zetukuŋŋanyiriza ebbanga tuzikolemu ebirala asobole okugenda afumbire okubanga alabika ayagala byabasajja kumbe amukuba akasa n'abagamba ejjajja ow'ekyama eky'obugagga nagamba takusasusa 10 kyonna omala kutereera mu kizibu ky'oba omutunuzaamu akolerako ku bwereere nagamba ng'olina ennyumba akoma ku musingi bakusiranya mu mbeera zonna agaba obugagga okutali bukwakulizo agoba diiru nga teziyitamu nagamba ensonga zonna agenda zitereeza osasula omaze kulabako esimu eri 0700 74582 wulira 0700 74582 oba 0755 099528 ye jjajja ow'ekyama ky'obugagga kwali kati era mukazi wattu bamugoba senga amugamba aveewo yeebuza abaana b'ennaku zino ekyabatuuka kukume bamuwayiriza kwegamba oddaawo n'oyamba abantu n'omuteekako ekisa kugamba nalaba ate nga ye wawaggulu nnyonnyonyo kuyitako oba bannaye abantu baagala ki mu nsi eno kwegamba siyinza kuba na bizibu ate nenzira kubeera nga ngattamu bya mwana ate nga mugattamu ate tukyagenda masiriba nga nze nkwereze kutusiddwako jjolo quality properties tubakulisa abagenzi olwaliro mu jjolo bannaye mukuliko eyo ne sande ejja tuddayo muleke kwetuulako pooti njala tuzituna ezakkadde zigweyo anajja nga nonyiye akakadde gye bujja tankaabira nagamba essimu za jjolo zibeera wansi awo bwayagala omukubira oyogere naye omufuna ku whatsapp ne mu calls essimu eri 0700 oba 0776 ne KINA mwemu n'agamba ekyapa kyetwawaayo genda ditunda ate na wano amunyumiza emboozi ya manerenda yabadde wano ni hotwedde banne yatwalula esiridde kagere kakyala nze nkubulire kyendiko omusajja teyamanyako ndi twewola kati awulira atya mbusimanyi omukazi agenda twala nnyumba ye wano kati ate kati bajja batya nga bazunga mbaze twala makange omusajja twamugambako ntwewola simanyi kyetugenda kuzaako bannange embeera nebanyinyi balidde yamugamba sente weezire ezisobola omusasulako nanonova mu kusaaga bino bya siriyasi namugamba baba sente weezire nti ate otya nagamba waliwo omusajja gwe nafunye kino kimusiraamu okimanyi kweni kino ekyamalevu kikusaini nga sikigwako mukubo so kyali kyaŋŋambako dda emabegako eyo n'ebitwala oba oliawo nti byakusaaga nga manyi nti nga omanyi abasiraamu balina ekisa basaagasaaga nnyo nga ŋŋamba mbusimanyi agala ono omwana nakintu okumuwasa linda mwana wange nakintu ye yamwagala ne bannanga abasajja oyo omwana gwe tatuuse muzaalo oyo haji gwayagala okuwasa yagambye ajja tuwa buli kimu ekyetaagisa ate mpulira oluvuuvuumu omusajja alina sente mbwe alina sente empitirivu kono omusajja alina sente zimuyitaba alina sente n'obuganda bwazo ate
aga kitugambye otuwa sente singa tupangapanga omwana ono n'akyagala kaakati nenkugamba ekya sente kireke eyo sente omukazi zatubanja tusobola ozijja mu haaji ne tusasula amabanja gaffe n'omwana ne tumufumbiza mu kifo muleka ng'asoma wulira olaba nze ate kyendaba obuzibu tebuli ku mwana akaanako tekalina yesu tekalina nno ffe tulina ogenda maaso n'omusalewo kyalina okukola bw'omugaa nti agenda kukola kino kyalina okukola kye tulina ogenda maaso n'okukola kati baagala kubeera ng'omwana bamufumbiza ku mpaka nage bagiyisendeka nsome firimu gye tulaba z'abaana baffe bano ba uganda na tribute uganda bobu ku ntiko kaakati ate tulina engeri gy'okusinkagana mu haaji ono kwekyomusinkagana kireke ye ali winning tekyetaaga omusinkagana ffe tumugambira nti omwana alirwede haaji atuwa sente zonna ze twagala nakintu haaji okumanya ayagala mwana muwala ndi mwetegefu okukola banne ne wabeera wonna aloota naaki kaakati bamulumba yagamba naaki ndi mwetegefu okukola ekintu kyonna ku naaki naaki omwagala naaki mwagala tegefu okubeera n'omwana waffe nnyo kaakati munnaye olayika oli wiringi okubeera dabaagi bwatunula amaaso galinga entuleko nedde mu katogo kale bw'obanga oli mwetegefu okuwasa omwana waffe kati wulira senga naaki wulira ensi si bwe buwalawala buno bwa bulijjo buno obuzungazunga ku makubo buli kaseera kava eno kadde eri bamusuddiye wulira naaki mulala wulira tukuzizza omwana oyo n'empisa wulira senga tukuzizza naaki n'eddiini naaki alina eddiini haaji naaki awa abantu abakulu ekitiibwa wulira ate mukozi mutendese buli kimu mutendese buli kimu teri kyatamanyika bibe byamaka kijja kwewuunyisa ng'otuuka mu kisenge ng'obadde osubira nti kawala kumbe mukyala wannamaddala byonna ebirungo tubimuwadde haaji togenda kweraliikirira subhanallah namukwana naŋŋaana simanyi oba mugenda muleeta mutya kubanze yaŋŋaana mu linnya lya allah wali wamutuukirira dda kyogamba ali wamutuukirira dda ye nemusinkagana enfunda eziwera nemugulyanga n'ebintu kumbe bakimanyi byefulanga abatakimanyi alayika ye tayagala byomugamba nakintu omwana akulira ddala byenamutendeka tatuswaziza ntatuswaziza banna kintu kimu ekyokugaana tokitya yamugaji nze nkusaba ekintu kimu ekyokugaana tokitya abatagaanyi omwana waba munaye wamugamba naganda abatagaanyi abakazi be batyo babeera haji nongamba munaye haji nange ndi mukazi mukulu naye osobola okunsangana nga munaye nkwagadde nkusima enjagala kuwasa nensooka neeganya abakazi wetu betubeera tusooka kweganya naye ngaoluusi tuba tumatidde kazi yenna buli mukazi yenna bwato bwabeera gwe bagambako ko ye ndi nagezaako nemmalako ko ye nti owasobola okugaana ku olwo naye ne bujja naye kandi akukkiriza abakazi bwetyo bwe tuli nabagambye Saalongo Musigulankongo ono nagambye tamanyi malogo tamanyi biteega tamanyi biki nagamba byonna abisiguukulula nakugamba omukisa ng'obadde ogwagala nga gwagaana ewantu owalala jangu agenda kuyamba Saalongo Musigulankonge onoonyeza omwagala yabula nagamba agenda mukufunira mu ngeri y'enjawulo Saalongo Musigulankonge jjajja w'abaana ku ssimu ye eri 0787 ye MTN 0787 924 ne 886 mugezeeko ne 07564874 agamba alina empeta ey'obugagga agikuwa n'ogyambala ebisigaddeho bijja tambula bira wasiwasi Saalongo Musigulankonge jjajja w'abaana ku 07564874 oyo mwana mwagala nnyo ebyaddala haji awulira ayagala mwana muwala alaba ayagala mwana muwala kakati waliwo obuzibu kuba enazito ina kyoyogera ye Hasani aba mutabanyi wa Haji Kuseini yali akwatagana ne muwala jjana tewabeeranga basenga abo wabeeranga basenga abo nze banne bantamadda basenga baabwe tebalina makulu engeri gye kiri nti obeera nabaawo tebakyakuwa hard time nze nalowooza tebakyakuwa buzibu bwonna bwonna kaate buŋŋamba essaawa zino ne bakozesa bubi nabagambye mutunulire Saalongo Muzuula Saalongo Muzuula nagamba nakyaggwe naye ava bukunja naye tazannya ajja kuzuula lwaki wayavuwala ajja kuzuula lwaki sente zikubula ajja kuzuula lwaki mukazi we yagenda ajja kuzuula lwaki bbaawo yakuleka byonna akubuulire era akutereeze azuule lwaki wava mu maka baani abakikola
ono musajja muzibu nnyo Salongo muzuula esimu zaali ku 0758 327814 oba 07 mukaaga 05 24 kati mukazi watoga atandika olombojja ebizibu byeri omuvubuka ono Asan tebagenda muzza ku ssomero basenga baaganya okuddamu musasulira school fees basenga abo be bagambye ebigambo ebyo mutogenda kudda ku ssomero ko yeniye obakoze ki ekibanyizizo otuuka ku siri okujja mu ssomero natandise ebyabalenzi abazaali mufo gy'okusoma ngenda enfumbirwe kyokka abavudde buvi mu bbanga awo ne bagamba ebintu ebyo oba fizi ezabaweddeko ne batandika okugamba ebintu ebyekisiru bwe bityo kati nagenze gye nagenze nimbasangawo mu nnyumba kati wenakomyewo osenga omuti yabaddewo nasanzewo omumu nagamba nva mbasajja musikoze mirimu waka mukazi watwannyonnyola yenna kintu nze gwola munange okusoma mbadde nkwagala okuba taata we yayingira ettaka ne maama mbadde mbonaabona nga sina nampeerera simanyi kyakuzzaako kuba kati wenva mu ssomero kikyemba ngenda okuzzaako yamugaa teweraliikira nakintu ogenda kusoma ngenda kusoma ntya ko yani wadde siina bwendi naye nja kuyiiya mpatanye oba nsima kabuyonjo ku kyalo oba mpoota ngenda kukolerera osobole okubeera ng'osoma abavubuka gye bali nga bavumu kati yamugamba nze ngenda kufuukulanga omaliriza okusoma kwenda ogenda tandika kubba bubbi ko ye nsigambye nti ngenda kubbako naye ngenda kukola ng'omuntu bw'akola yiye okulaba nga munnaamalako mu mbeera zonna naye baba mpadde mutwalo oba 15 nze nja zisondasonda ndabike nga nkuweerera osobole okuba ng'osoma nabagambye audition zaffe ez'okufuna abaagala okuzannya firimu kuziwandiika kuzifulumya kuzieditinga bingi nnyo ojja bimanya ng'otukubidde ojja sasula emitwalo 2 okutweyungako gyokka ofa ekyagenda mu maaso auditions wali ku Peace Corner oluguudo lwekasengawo mu kikajjo tukuŋŋaanira buli lwa Sande okwewandiisa n'emitwalo 2 muganda wange firimu tugenda kuzannya 3 kuliko abasezi b'e Nakawuka abasezi b'e Bukunja n'amawano g'ekyalo amawano g'ekyalo zifirimu zetugenda okuba tukola nage tukubire ku 0743 11 esimu eri 0743 11 oyitabe mawano g'ekyalo abasezi b'e Nakawuka abasezi b'e Bukunja ziri firimu za mirundi 3 naye za tabu okamala tokkiriza kubeera nga osubwa mukisa guno kugenda tukubire ku 0743 11 kati jangu n'emitwalo 2 wandiise oyitabe mu firimu zino okufumbiza omwana oyo omuto kakati senga okupisangamu amaaso yabalumba yabagaa mutuuka muto okwagala okufumbiza omwana oyo omuto mutuuka muto okubeera mumpisaamu amaaso mwenaako maddi yabamutunuuliranga kyamuli lwaki mweyisa mutyo naye gwofumbirwa biki soko ninde kugoba wazalira ku myaka emeka omwana mufumbiza muto ya 14 twafumbirwanga byali biseera bya mabega wafumbirwa olina 14 olina 17 agenda weza 18 kati ono agenda weza 18 gwafumbirwa olina 14 kitegeeza kitafumbirwa alina ofumbirwa tagenda fumbirwayo senga yakomba kwirima senga namuju yakomba kwirima omwana tagenda kufumbirwa byemwagala agenda kusoma tagenda fumbirwa kwe ntajja bisoma yajja kufumbirwa batandisokaya ekyapa kya muganda wange wano weyogezanga mwe ekyapa kya muganda wange wabiwaayo kati bwe babitwala kati mulo olowooza kigendo bintu nebyo babituto n'omukazi ayagala kutwala wano waka we tubeera agamba ayagala sente ze sente bazifeera gwenyini guwabireeta byonna oba batusibe nzikiriza ogenda mukomera nina kintu tagenda kufumbirwa ng'akyali muto oba batusibe senga akombye kwerimba batandise obutakwatagana baluganda tukyagenda masireba nga nze nkoleze nage Salongo mugobango nagamba ono munnakyagwe ava kyagwe gwe nasiba betting asiba zaalo oyo nagamba okusobola okuwangula nagamba omusajja ono kuba weekwata tagenda kuleka kyekimu bwayagala okugenda ebweru nagamba olina ebintu babikuta ebiri ku poliisi amalawo amalogo
aganga oluzaalo obadde ozaalo oluzaalo ng'ozaalo abalenzi alukyusa n'ozaala ku bawala akuzza ku mulimu mu nnaku 2 anoonya omulimu naye mwekwate ogufuna mu nnaku 2 essimu eri 0703 217 ne 72 oba 0706 wulira 44 92 0706 44 92 kakati so bagamba alina okwerwanirira mbu otakimanyi mbu bagamba mbu kyolina kyekikutaasa yenyini yayombera ekyapa yagenda maaso n'okubeera nga aleeta ebyapa tubitaddeyo bibe kati bitodde emitawaana yayombera omwana talina kyatugamba omwana alina okufumbirwa kakati kitegeeza bwetagenda maaso nakukola nkola eyo tugenda mukomera tuvundireeyo ye byawooza bayinza n'obutamusiba fe wama tuyiye tulabe nga tufuna sente z'omukazi tusasule omwana gye ateeka okugenda ofumbirwa bafunye obutakanya tukoma eri Haji Hussein jukira ina aki 2 agala kuwasa aki yakusa twajja tiyeta nakanya naye ye mukyala mukulu obwedde oli eyo ajja ati nange yanayemere nakuvuddeko done Haji nange wedda nkulowoozaako manne manyi wagenzi wa haki ey'okubiri mukyala muto kakati Haji nina ensonga kweni nsonga ki anti kati gwe nantagwa bigwamba onkumanyi Haji baŋŋambye nkino olina omwana wasomero gw'okwana gw'ogenda okuwasa ni yagambye kati mbu ogenda ofula aki namba 3 naye nze mbadde nkuwa ku makezi ngaze mukyala w'omukulu Haji omwana w'essomero muveeko ajja kuleetera ebizibu Haji ani yabigambye oyo olugambo olubajjudde era media azuza olugambo omanyi media alina olugambo nze nabiwulidde leka kwayiriza medi obutumbavu obubajjudde mugenda mumansa bigambo kumanyira bantu mugenda mugeya bugeyi bantu eno muluzunza mulutwale wakirwana muluzze watwisiti mudde eno muzunga buzu mulinga mukagwa mindi mwina geya bantu kwegate mwina byakola musiba mugeya abantu nedda munnange oba muzeeyi Lubowa yeyagambye Lubowa talina buzibu kati wabijje wani onooza olaba olugambo olubajjudde lubawunya n'ennyuma okiraba kati nze nkooye nakowa ekyalo kino mbabuulira omuzunza olugambo ofuntafunta entama ono gwavuma mukazi mukulu haki enkulu gyayisaamu eggaali kaakati nali ngenze maaso n'okugira nga nkikuleeteramu nkikugamba osolo kitegera naye bw'oba otandise owulira ebigambo by'abannakirya togenda kumalako nze nkubuulira ate yo goyita omwana mukazi ebyaddala kati ngenda kulaga ndi aki yange yakusatu ate ngenda kugiwasa okiwulira kasita okitegedde nti neeta aki yakusatu ate ozuulazoola gati gwe okuva naleero kitegere nti omwana agenda ofuuka aki yange eyokusatu oba gwe omuyise mwana nze manyini mukazi mukulu ati atandise okutabuka omukazi amugambyeko jukira mwana wasomera ali mu siniya simanyi yakusatu yakubiri awo era mutwale nga muto yagamba nze gwamanya oba oyogera biki nze ngenda kuwasa nga bwe nagamba teri kunnemesa Haji aganya Haji kati sebo otandise ogenda maaso n'okulanga omuwala oyo mukulu nnyo singa nze mukazi w'omukulu kale assalaamu aleikum genda owase nze nkulabuddeko omwana y'essomero muveeko tukyagenda masente nga nze nkwereza nagambye essimu z'omusawo atasaba sente tunulawo wansi ogenda kuba oziraba omusajja ono wamutabwana nagamba bizinesi takwatako nesigala ate nga takugyeko sente akugyako kigali kyokka kya 10 ebisigadde ng'abitereeza ng'okomawo osabada essimu eri 0745 6578 giwulire 0745 6578 oba 0750 6555 kadi mutaka agenda okudda ewaka ayita Haji yawulira nga kimulumye kujja okubeera nga nakintu kiki lwaki atebesibidde mu nyumba kati yali azze wabannakintu yasanga yesibidde mu nyumba naye asoose wa Haji kakati mpinsa enkonkona toyogera yenawe galidde mu nyumba buzibu ki senga okuva we basalawo nemegenda ku ssomero munfumbirwe banzigalira mu nyumba mutebaagala basajja balala genda maaso nakunkwana baagala nfumbirwe kojjaawo yekayeka gwe mba nfumbirwa sokolindeko bakusibidde mu nyumba lwakutatambula babulenzi kukwana baagala ofumbirwe kojja kojjange bamumanyi bulungi gwe bakufumbiza omusajja obamumanyi manisi mwagala yankwanakwana dda ne kaduuka neŋŋaana nangulira ebintu nembireka nawo baagala ofumbirwe kojjani gwe baagala nfumbirwe naye nze simwagala kale wache baagala nasazewo kale kamufumbirwe wache baagala kuba sina kyakola nze mbonyewonya obulamu bwange bwonna okuva mama ntaata we baafa
Buchanzijano munne bona sina mirembe. Bankuba bambonyabonya. Kakati nali manyi munneewe nagenda maaso n'okubeera nga mba ne basengange n'aba n'emirembe afazali kale we naafumbirwa ajo baginajja. Naye tebigenda kuggwa nti kuba ofumbiddwa. Kaakati Hasani yamugamba ebyoliko byonna bya kisiru. Ebizibu byolina tebigenda kuggwa olw'okuba mumaze ofumbirwa kojja wange. Kati kamulumbe kojja sooke muwogoloze bulungi njujukira kojja yalabirira Hasani. Hasani ayagala kuvuma kojja ye lwa muwala. Jukira gino myaka gye. Naye agezaako okuleka nga afaayo kuba ayagala. Mukazi wattu agatalabanga ku ssanyu. Bukyabeerawo okuva we yamanya nti bazadde bavudde mu bulamu bw'ensi. Taddanga mukulaba mirembe ku ssanyu lya nsi. Osanga bw'anaafumbirwa haja emirembe ginajja. Nagamba za abaana abaffe baana obuterevu wano ku Muntu TV njiweereza Alvin Music enansana. Ku Yesu ambala kabulaza wali akalabisa mannyo akalaba aseka. Ne bakyali baawo nagamba yakanika amasimu yagasinga awo ku Yesu amala wonna mu nansana. Kabulaza ne mutumirako memory card flash abanazo nagamba esimu janguye bwanguye ajongeza speed ngebadde esobanga gongolo. Ne mutumira Alvin Music enansana ku Yesu amala. Kumbi ne jajja sinase wali ensawe nnyingi awo. Bakojja kindekere. Kati Hasani yamugamba ekyakojja kindekere nja kimaliriza ngenda kubaako ne kyenkola abana Hasani munnange tebakulete Hasani komawo totofuna Hasani linda kojja kufuna ebizibu. Mukazi wattu yatandika okwogera nga nanaagira nga tamalaayo yena alinga olufungo. Omukazi wattu yagamba Hasani togenda oliko jjaawo onoomuyisaamu eggaali onoosuula wa naye bajja kugoba obeere nga tolina woobeera akoyo okubonaabona. Yalumbirawo kojja gwe kojja musajja mugagga bahaji obamanyi gwe kojja ekiki naawe ate ompita bwotyo kikyate kojja tomanyi byokola mazima ddala mwana gwe ate buzibu kojja nakintu mwana muto nakintu mwana muto tukubirawo tukimanyi nti nogenda kumuwasa kigamba kati gw'omuyita otya anti tugenda mulemesa okusoma namulemesa okusoma mbusimanyi ogenda muwasa omuwase gwe byesonyiwe mwana wa nnyoko muganda wo oba mwana wa kitaawo kojja tewakyali kyongamba tebe kyogenda kukola togenda kuwasa nakintu oli omwana muto basajja bakwebuza amagezi ani gwovuma gwe kisirano gwongere nkusabula yagala kumanyira ni gwovuma musajja mukulu kwebuza amagezi tovuma gwenzi ndikojjaawo ebyanda kintu biveeko asiri wala nyini asinika amanyo nkulabirira nkuliisa ngu buli kimu ojovuma nze kojjaawo yagakumanyira kasiri wala yakumanyira yakakuba oluyi ne kawulira nga otama liwooma gende lyo siri wala kajja kagonera obuuso bukalinga etuleko nedde mu katogo ate ne mu nnyumba nge toddamu kusulamu nkugobya okuva leero kanyiga ate obulenzi nga kagadde omuwala amanye emyaka egyo nga givubuka owulira nga oyagala olekojja naye nga tosobola. Nabagambye audition zaffe zikyagenda maaso ez'okuŋŋaanyamu abalina ebitone mu kuzannya sinema mu kuzifulumya mu kuzeditinga mu kuziwandiika jangu wewandiise n'emitwalo 2 tuli ku Piscona ku kkubo lino ery'ekasenge mu kikajja buli lwa Sunday tukuŋŋaanira sawa 2 ku makya jangu n'emitwalo 2 kuba ku simu yaffe ofune ebisingawo eri 0743 103128 103128 tuli awo ku Piscona mu kikajjo kakati balina emize gyabwe olwedde agezaako obuulira nakintu amubuulirira senga wulira bajja kuvuma bajja kuwaliriza bingi wabula nkoleranga ekintu eki tobanukulanga basazewo bamufumbize amubuulirira lekane byonna byonna byalekanyako byonna byonna byakoze gwekola mirimu gyo tokola ki amubuulirira agenda mu bufumbo gwe mulimu gw'abasenga gwe mulimu gw'abasenga abasenga Nikola abo alina obuulirira omwana n'amuteekateeka ebikusanyusa muneemanya nti naye alina okuba nga abimanya. Njagala nnyo ekitiibwa omusajja abasajja abakwata mpola tebaba babuguutaniramu ate olina okumanya kyayagala nokyagala naawe n'obyesonyiwa ebeera bibi. Nabagambye Ssaalongo Musigulankonge okuva e Bunyoro omusajja ono jjajja w'abaana okuva e Bunyoro wa mutabwana nagamba asigula buli nkonge eyimiridde mu bulamu bwe ya bizinensi yagaana ya mukyala yagenda kiki ekiyimiridde mu bulamu nga kiganye sente zagaana okulabika ziyita mu ngalo. Ssaalongo Musigulankonge jjajja w'abaana okuva e Bunyoro ku 075648 748 oba 0787
924 olinga nabagereka mama ng'omanyi okwesiba gomesi olinga naabagereka mama najjinda Silivia kyokolinde kuwate onyumya olunyuma sirwakuno bannange baneerengera akabina kalinga otaddeyo sepiriya banne neekolamu omulimu bannange nange neetereza bannaye faka enkozeemu omulimu kyeka bannaye era akabina omaze n'okwogera gye wakajja kyebayita okgenda maaso n'okubeera nga tufumbirira mbw ali mufumbirira mugole yesenga baagala bayite haji leero atwale haki ye eyokusatu bigenda kugwera wa firimu eno nagamba okwatanga ebiseera z'abaana baffe bano ba Uganda na tebyudi Uganda bubu ku ntiko butirivu wano ku Moon TV bulijjo mbaga twebaze director Lujja kubanga yakkiriza ekina Uganda okubeera ku Moon TV okumala emyaka gino gyonna nga tubula muna Uganda n'ennyongero bagamba big up director Lujja ensonga zonna nkugambye zitambula bulungi nnyo tukwebaza nnyo ssebo kakati senga yajja n'abagamba obusente bwe muwa omwana n'engoye ze mumwoleza n'ebirabo byonna bye mugulidde ebitabo byebaluma leero ngenda naye akomye ku mmere yeno gy'alya leero senga banene kanfumbirwe ekyo baagala bano bola tebakwagaliza mwana wange kiva ku kirwaki omwana bano bola bababi nnyo n'agamba olunaku lw'obitegeera nti tebakwagala ojja kukakasa kitaawe yandekera ebyapa byolaba ebyapa byo ne bakola olukujukuju ne babintwalise wamma nerenda gye babitwala ne babawa ssente ne bisigalayo kati yesa abantu bano bave mwana wange babi otandika okubeera nange sengaawe yitawo tugende n'omere mbadde mumwala eyo bwagenda okoma kutaddamu kulya mumere mwammwe ate amula yesibye gomesi yeefulanga zze ku mukulu kumba zesigula mwana ono kyeyakola ne naawe otendako nnyo olugezigezi olwoza oli wakabi kyavaamu sindika nakuba omutwe okutayiro bwena oddamu kuntabula onaga bitawo wano kikira ntandalaba kyakoze kumbe nanno yalabye dda mukulu waabwe bwewabeerawo obutakanya mu famire yamusindika tagenderedde tanalaba nti mukulu waabwe akubye omutwe ku tairozi tuula wano kakati tugenda kutwala kumpaka aja akutwale bannange senga neeraba kyemukoze bannange senga zuukuka gwe naye teweekoza situka ate wabula va mu katemba zitukawo mangu mangu zembadde sigendere kumbe yakuba enkona wansi ku tairozi ezo tairozi zolaba zitta omuntu aserera buserezi n'agwa natadda ngulu kumbe senga yali afudde nanno nasooka amutunuulira bino ebyolukujjukujju ebyokuyombayomba nga abooluganda baneekulumagana eyo bisoleeta emitawaana yamutunuulira nga alaba alabika ssemukulu waabwe bwe naye sirika tusirikire kasama kinnyini waba afudde aye kazirise buzirisi tumusitwe tumutwale mu kisenge omukolo gulina ogenda mu maaso kuba haja ali mu kujja kumbo naafiiririra balowooza mbw azirisi kino kibaddewo naye tulina kukyerabira kakati yagamba kino kibaddewo naye tulina kukyerabira tusooke tufune sente za haji tutwale omwana amufumbize no tujja mulaba oluvannyuma haji bwajja olina kuteekako simayiro kati bamukuutira bamugamba haji bwajja alina okuteekako simayiro olaba oyo akulimbalimba yali akulidde yadde ekitabo yali akulidde yadde emmere gy'olya tubaddengawo ffenna nga toba ffenna ondaba embeera gyenzi empitamu yali akuliddeyo ekintu kyonna yali akuliddeyo school fees kono nedda tampereranga amazima ndooza naawe obirabye byagenda maaso n'okukola kati akulimbalimba mbw akutwala haji alinga oba mpulira nga atuuse tugenda maaso nage bagiyisende kansome ye firimu gye tulaba okuva mbadaffe abamumala mwana mulenzi era fayiri kakati haji yali atuuse simayiringa wuuyazze haji azze baagala bamuwe haki yagitwale nabagenda alongo kalira baana nagambye eggulu batwalira amaka oyo alimu amusigu okulula n'ogaddamu atereza abasajja bano basiisa sikaati n'ekitooka asobola okikwasaganya nagamba abakyala banoba oyagala musajja mugagga oli mukyala oyagala mukyala mugagga nagambe watali bukwakuliza kolako kusema eri 070 5 era eyita wansi 070 5 eradde oli otyeyo haji olungi muli mutya eradde ssebo nange oli otyo ogamba otya muwala nja haji ane mukuliko amakubo singa bamulaga ateeko kasimayiro obutalaga mbeera banaye obukadde nabo ntandise okukaddiwa haji musanyufu amanyi haki agirina mu ttaano mwana mulamu nakuwavu
hajoba anywanjaga oba naye ayita ku kikubo kino ekiguudo ky'ennakawuka ekyaffe olaba tuvuga mmotoka endabirwamu nga ziri waggulu naye tuke ne bagamba amaaso gamyuse ne baga oli wasada kumbe ekikubo ky'ennakawuka haja ate ontyemudde omutima kati esente yagamba azireese buli kimu twakiteeseteese buli kimu twakiteeseteese ddala gituddamu kweraliikirira nsonga yonna nkugambye kwegamba maama simayiringa buzibu ki mukazi wattu bamusekesa enseko zatayagala kumbe bannanga akavubuka kasani kagenda kuleeta polisi lwe kamanya nti hajajja baba bali wano bali mikolo wennyini toke balirese bweru senga bakyasi kulwalengera polisi ne basooka bava mu ntebe beesibye gomesi polisi bagijja omwana teyakima polisi wali ennakawuka aja agenda okubuuza ekigenda maaso gwe musajja mukulu sirika ate ennakawuka abasirikale obamanyi DPC yaweereza afande moto afande moto gwe basindika atunulanga enkwayaju tukyagenda masedi banze nkwereza bakonkona ekisenge baali baganya okugulawo kati omu yaggulawo aro dawari yanguwa mangu nnyo yanguwa kitwagala bintu byakuzanya wano wano afande aye katategera nnyo Luganda kakati haja abuuza ekigenda mu maaso gwe nyamanza wewe nyamanza waja tugezigezi yako kama unalicheza na afande wewe bamanya juunye bakonkona senga omulala alemedde mu kisenge bamaliriza yavaayo badde beggalidde nga baddusenga emijjonkezi babajjayo tuula wano wansi yanguwa bwekyagiwunya leero gibanyookedde jukira batta mukulu waabwe omulambo guli mu kisenge ono nanono yamanya bawedde haja akanyabuuza kyekigenda maaso ate mwanditidde polisi omusango haja ogumugenda omuvunaanya kwagala mwana wa ssomero Asani yazanya bulungi gemu najja n'atuula haja alengera talina kyayinza kukola Asani yagamba mwana na kintu njagezaako kyensobola kyonna oyo omusajja tasobola kuwasa njalwa nanga bwe nsobola kaneki yakola ng'asembere wali Asani ng'atuula mu ntebe kati onolese baki anti nagamba ndeka nina kyenja okukolawo sikukiriza kumala galemererwa kusoma basesenga ali munde kati atandika okwogera senga bamutemya akuuzibwa omumwa baleke kumanyani munju mulimu omulambo abadde agezaako bigamba Asani senga bamutemyako bwamugaaleka kwogera ekibeera liikiriza musirikale ayingidde mu kisenge kumanya biriyo bwato bwamala ogendayo afande bw'avaayo asembere wa afande moto amukuba akamba ng'amugamba agenda alaba afande moto bamugambye agenda alabe muganda wa afande opoka baasi ng'ayingirayo munda bwe yeetegereza avaayo ne batuuni ye ng'asooka atuula kati ng'abaga mukola ki wano kyekigenda mu maaso wano ambadde nzimye aki yange kyekigenda mu maaso haja abadde bagenda kumpa mukazi ate guli omulambo guli musengukola muntu banne si mulambo yazirise gwe yasama kyoga asaawula muntu afudde na mulambo afande si mulambo yazirise buzirisi afande kankunyonyero ebyabadde byonna olaba oyo mukulu waffe kati yaze naagala okyankalanya emikolo nga omanyi okwekyanga ne musindika bwe nti nga sigenderera agwa wansi n'azitika kwe kumutwala mu kisenge kati ono aleka alimbere kumbe byayogera bitandise n'obutategerekeka saagala kerere yonna nyamanza wewe yaseereddeko ye n'aseerera ni yaseerera nange ne balagira abanywezi bagenda butereevu mukomera kuta muntu nanono nazirika tebamusibangako balina ebbanja lya manerenda ebyapa byasigalayo newali omukazi yasubiza wano okutwalawo wano yasubiza okutwalawo maka ga musajja tamanyako nti bewola
etabula ekalyezze afande moto yatumya bulaza wopoka bafande ne basooka bayiika kati ate afande opoka situka mangu vaawo nyamaza wewe ne baleeta patro namba babatwalirewo nagambye ku Sande era tuddeyo mu Jolo muganda wange okuba twefunira poloti nenkutegeeza essimu za Jolo ziyitawo wansi kataji naye bamusitula abakwata ensawo yagirekawo bamugamba situka haji kumbe kana akavubuka kasa ne kamumanyi kadduka ne kakweka ensawo ate ensawo kweka yawe koko nti abasirikale tebategedde kiri mu nsawo eno fa nze amanyi sente ziri muno zonna zaki kwe ensawo gyolaba ejjuddemu sente zakojja kitegeeza tebajja kuzimanya singa bamutwala ne bamusiba zigenda kuwerya mpaka lwomala okusoma ane katonda wange ngenda kuddayo okusomero nti ye ensente zogenda okweyambisa okumalako okusoma ate bwona omala okusoma zijja kukola ne bizinensi mwana mula n'asanyuka esente bazisigazza haji bamulidde bamukanya mugamba akinto bafane ne bajja bajjayo omulambo bali bagenda mukomera kubanga batta muganda waabwe mbutali bugenderevu sikagenderere ng'omukadde akogga naye omusango gubaka mu vi eye bamada keesi ku kye baakola oli wadde yaseerera bibye muba muwedde era nekireka nti twaleka babatutte ne mwana mwala agenda okuddayo okusoma asani amuzanyindiriru sente yali azitegeera kavubuka kajagujagu bwe tunaafuna ekitundu nate ekirala tujja kubeera nga twongera okumanya wa gye biggwera era wana gye byaggwera mu kitundu kyaffe nga tukifunye ekyandeka nsome naye ngeno bweti bwegenze nagambe kutusulwako Jolo Quality Properties nga bulijjo akuume nate atakumira mpeera mwebale okuwagira munnauganda vijja silva ataatanikolo nga bulijjo ng'ate temujjangu okwo ate era mweraba